can see me having numbers in a concert ninga sikoze sente oba point ogitegedde tujibulira sewota n'abalala kwe bali bawo bawulira point endala sente zisinga kutuyamba sente zisinga kuva mu sponsorships tiwoboina ba sponsors ekitone nnyo bataano nga buli omwaka osobola okuba ekitone nnyo emiliyoni 10 oba otanse ne miliyoni za 5 ofuna ebya Norbert Events mwana mulenzi gogena maaso okubanga olaba ku screen ogena maaso n'okuba nti no Wizo wa mukuba tebinagenda maaso nakubanga bikakana amwana mulenzi Norbert Events oluvanyuma lw'okubwa agenze maaso n'okubanga yeesowolayo agene maaso n'okubanga atuwa embalirira y'ensimbi kati waliwo kye bayita ba service providers abatuteekamu sente ffe ba promota naye kwa Africana kyawukanamuko nti waliwo services ezitabeera provided by outside service providers so nga kutusaba nga olaba ku cricket Obulugogo osobola okikola olina gamba njala kujja kutunda bbiya wange nakuwa miliyoni 5 ali ku Hotel Africana bw'ogenda okukolerawo concert bajja kugamba bia hoteli fetu mutunda amwana mulenzi Norbert Events agenda maaso okubanga nnyonnyola ku show ya Wizo engeri gyeri nti yali yanjawulo nnyo nnyini ddala era nga yagenda maaso n'okubanga show ya mwana mulenzi ono Wizo emulemesa okubanga afunamu kasente akasukulumye olw'ekifo kino ekya Africana nga n'ab'emicomo tebamukkiriza kubanga abasolooza waliwo veni nga bula cricket Obulugogo nti ojja kubeera ne restaurant nga 2-3 nga buli emu yakuwadde sente obeere ne bana abookya obunyama abookya enkoko bonna bakola ki abo osobola obajjamu miliyoni zinga 10-15 Hotel Africana tekibaawo abantu bategeere Norbert yafunye abantu bangi kituufu naye teyafunye sente zijjayo kifaananyi kyayagala mu sente olw'ensonga ABCD zendi mu kubawa mwana mulenzi Norbert Events agenda maaso n'okubanga nnyonnyola anti ekimu ku bintu ebyasinga okubanga bimunyigiriza ku show ya mwana mulenzi Wizo Manizo ekyokuba nti ab'ekifo kya Hotel Africana we bagenda maaso n'okubanga bategeka show bagenda maaso n'okubanga bamwefuulira ku ssaawa esembayo ekintu ekyamukaluubiriza ennyo so nga ate wano oba ojja nga bateesa naawe bakulaga nti bajja bikuwa woba olina abasponsa zena bade nina abasponsa Pepsi ne Club ne Africana yatuse ne yeefuula ku ssaawa esembayo negamba ffe wano tetukkiriza mulala agenda kutunda wano nno mwana mulenzi Norbert Events we agendedde maaso n'okubanga ayongera okukaatiriza ensonga eyavuddeko okubanga agenda maaso n'okubanga akubwa mwana mulenzi Wizo Manizo ne mu katambi kano mwana mulenzi Norbert Events wabadde ayogera ne kabaate kiro kya leero ensonga eyo eyamukubiza ate ayongera okugisiiga ebizigo so kati teweewunyanga gambe tetwafunye abantu bangi naye tetwafunye sente saafunye sente nnyingi kale kantitereze mwana mulenzi Norbert Events ayongera okunnyonnyola eky'abangi abadde batandise okugamba nti abantu baali bangi abantu bajjula mu kivulu nagamba nti kyekituufu abantu baali bangi ate era abantu sente baazisasula naye obuzibu obusente bwammwe bwe mwasasula nammwe bwali butono nnyo mmwe abajja mu kivulu ntoyinza okwesanga nga katugeze abantu 100 ku mitwalo 3 si miliyoni eza 3 so nga ku Alebad ticket gye natundako nga bukyali nentunda Alebad ku mutwalo kitegeeza mufo kya miliyoni 3 nasoloza miliyoni 10 Norbert Events ayongera okuweereza mwana mulenzi Wizo Manizo obubaka anti Wizo ye bwe yalinnya ku stage n'atunula ng'alaba enkuyanja y'abantu alowooza nti Norbert yakiyoola ne se kuyoola yenna wabula mwana mulenzi Norbert Events ayongera okukikaatiriza n'agamba nti Wizo abantu nno walaba bangi muganda wange kati gojja kulaba abantu 10 we bali gumbalire kuva nga nafunye miliyoni 3 kumba ate ninawo miliyoni 10 okategedde still ebimu ku byasinze okubanga binyiza Wizo Manizo abye bya Norbert okwewaanawaana nga bwe yategeka Wizo wabula ate era mu katambi kano Norbert yaddamu agamba nti Wizo mumuwe bimuli bye
Kabaata nze nateeka sheno kulaga Wizo nti ali loved. Nobert Events takoma ku ebyo byokka ebyagenda maaso n'okubanga bitangira ennyingiza y'ensimbi wabula agenda maaso n'okubanga yeekokola ekitongole ekisolooza omusolo mu ggwanga agamba nti banenkenula gye bakenula tagirabanga. Ekizibu ekirala Kabaata kye tulina mu bivvulu era kye tusaba gavumenti etuyambi beebe emisolo so engeri gye batubalamu ebintu bya kisiru nnyo bya kitumbaavu bannange URA byemukola byemulowooza mmwe byemutula mu ofiisi ne mwambala obusuuti n'obutaayi ffe tudiringa n'omuntu wa wansi. Kabaata nze njagala nkowoole gavumenti eno eri mu buyinza mwe mulowooza omuntu okuva naga ntaddewo ekivvulu mpita Abannayuganda mujje mukunga nekootera Africana olira n'ayamba ku bantu ba gavumenti bazeyo kankuwulire Kabaata twandi pepa promota bye tukola tufugirako ku gavumenti. Mu kyokubanga Nobert Events bafugirako gavumenti agamba nti akoowodde abantu okumala ebbanga bajje mu show ya Wizo ekiraga nti ne Nobert etofaali. Kati nabadde mpita abantu kootera Africana kumala myezi 2. People are paying attention to what I'm advertising. Mbadde nkola activation zibuli week. Aso abyebyo nno mukwano gwange agenze maaso n'okuba nti embeera yonna ogenda maaso n'okuba ng'ogyekkaanya wano na wali mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Nobert Events bw'atyo ensonga tezinaba kubanga zimutambulira oluvannyuma lw'okuba nti akubwa mwana mulenzi Wizo Manizo ng'ensonga nno ezagenze maaso n'okuba nga zitabula ababiri bano ensonga zikwatagana na byansimbi. Wizo Manizo agamba nti Nobert Events yagenda maaso n'okuba nga abulankanya ensimbi ez'ekivulu kye yategeka ekivulu ekyali kimanyiddwa nga Memories of Good Life. So Wizo kwegenda maaso n'okuba nga mwana mulenzi ono amupaccamu kumpi agende maaso n'okuba nti yamuleetera okubeera in good order n'ebyo bye bagenda maaso n'okuba nti bateesaako mu bufu omu oba obulala wabula ne mwana mulenzi Nobert Events okusinziira akatambi kengenze maaso n'okuba nga nkusaba okulira n'ekunyonyoramuko akyagenda maaso n'okuba nga akalambira ne Sseku kalambira yena agamba nti zo ssente yazisolooza ne ssente naye tazirabako nga Nobert ebyatwala ssente byali bingi. Wizo lelo like an envelope nze Nobert Events se ssente nange sirina twazikuŋŋaanya ku geeti naye byazitwala naye wali obiraba ab'emicomo tewali yatunda mucomo abasoda Africana yeza soda n'ebintu ebirala ebirigwa mu kowero nga ogenze maaso okuba nti owuliriza abaseddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo ogwe mukutu nkujjukiza kuba naffe aba Alson Painters bano bakusiigira langi ennyumba y'ekirooto kyo.